Bujingo ne balifuna batata bagaggo baba ki ewa muwasigala wamwe ekyokubiri Bujingo mukiriza mu Katonda yasawo kuweza Katonda oba Abrahamu oluvanyuma Sara okubula omwana ku myaka 68 bafuna omwana ate Yesu Kristo namugamba nti mutwalo musaddaka yamutwala ku lusozi amubage kati Bujingo abana olukyokuba nti abana akyogerako just because kiri normal human being nitogamba mutajja kulya tajja kwebaka majana kulwa gwa muwako aina muwomera era wala Bujingo abayagala okuzala kimutagisachi nza munonte quite you're not a what ziri wana omusumba mulamba can you imagine bwaba Yesu Kristo ya bwaba Bikira Maria yafuna olubuto without no man mama Bikira Maria nafuna olubuto wa munamwe mu mandwa za mwezala ezagongo bala mutereze mandwa muve kushiba mumuleke amanyo mwana gwagendo zalo batya sibye mutya mwena abatulaba ze Jonas Sentongo mbaniriza ate nate ku mukutu gwa Muganzi ogwa Tindi Files gwene yakatwenga kugendera ddala maaso n'okubanga ate o subscribing anabagamba ine nsibuko y'ebirungi ate era n'ebyesanyo. Yes, olunaku olwalero tuli ukoledde wanene okusula motors abasangibwa wanene Makindye opposite n'amafuta ga Africa Oil bali okubanga ate bakuguza emmotoka bagula n'okugula emmotoka jobo olabisa okubanga ate obaleetera abasangibwa wanene Makindye opposite n'amafuta ga Africa Oil awo wenyini mba negatiddwako omukyala Jennifer Fullfigure tubeererawo ddala nnyo okubanga ate twanalizinga ensonga eziba zirabisa okubanga ate zibaawo mu wiki ne weekend okutwaliza awamu naye nga tetunagenda ddala mu maaso kansabe ababuzeeko ate twolekere ekyo kitulese olunaku olwaleero omukyala Jennifer Fullfigure ugamba otya ndi bulungi abalabi ba Tinified how are you doing? They're doing good. That's good. Mwaba subscribe. Sometimes tugalawo tulina abantu betwako okulabanga tubalabanga enswera bawo mpuguma bangongota bangangala ogalawo kebizeze ngeno birike yebiziringo nenga tubabuzaako ntwega tuli kusula moto zetunde moto kempya nenkadde jango ogule moto kakibanja mpola wano kusula motos vanyuma lwebyo mwenna baba tubayitira ddala mujje musobole okubanga ate muwagire emipiira muwagire Ham Enterprises awo wenyini wenjagala okutandikira kuba ebyo birabise okubanga ate bibaawo wiki ewedde anyongera okulisayo abantu bonna bali mu kivulu kya Shiba Kalungi mwana yajjuza Lugogo Cricket over nesi kye kisoza mwabali mwani mu kisuubira atuli kusula motos de motoka muyanga zitokota ate mpya bwowulira motoka zitokota mante yosula motos ate nga jetunda tugula bagula batuwala n'olwekyo nawe ayagala motoka jankusula motos ekisokera ddala ngenda kwebaza basiba Olex nebaza management ya Shiba Dirisa nebaza management enkadde Jeff Chiwa then nebaza omuyimbi nga Shiba Kalungi yekenyini nebaza abantu nga ba Meria Nambala ba Eddie Kenza bamwa babazi Mozo Radio nabana ba Dia Jasmine abasobola ba nono mwana Lita Dancer abakwegamba bamubeerako ne bamu boostinga ne bamu esanyu ne ba you know something like nti aina na timu ye ngekikosi aina timu ye jakwasagana na yeye mire ba Olex ataina ba ngaba Mary yabo nti abera nabo nyine bawanisa ndowooza okunyumya munenga Shiba yeke nyini first of all ali energetic mutegevu nnyo kate kamanyi kyekyo kola ali principle kintu kyensingira ddala okumwagalako nnyo so n'olwekyo nja mukulisayo Shiba nzata kyabadde surprised why no Shiba waba yakuba Africana 2 days ayakuba Serena ennaku bbiri Saturday nadda ku Freedom City exactly nali nayo najiboza nate nayo nebo kati banange tudde mu reality Shiba ogenda mugamba ki tekibanga yakola record akola byalema buli ekyalema Shiba Kalungi yakikola Siba Olex mbebaza okubeerawo n'abawagizi ba Shiba waba yakuba Africa ngame yakuba Serena emirundi ebiri ennaku bbiri 2 days Friday Saturday neboganga agoba na muyimbi kyali akikoze sikirabangako awo muteke muwe credit at least you know kati nze sawa surprised first of all Shiba aina music Shiba aina nyimba zasobola kuimba ngane waba tudde butuzi kugambye fezi mute twaziwulidde nako kati kano kagamba ekyo kama kisembayo according ku show yabadde paka okuva ku saa 9 paka we yatandikidde
Shiba ne watandi imbe najja nakola bwati. Okimanyi Shiba bamuwadde extra time naye ennyimba tezaawedde. Omanyi bata Shiba. Nsasa na bamweri jam. Sasa naboogera bankwasa ennaku anti Shiba sasa nnyo omuntu atamanyi Shiba oba agamba nti mbuba nalabyeyo omukazi ono yabulwa akabina ono yabyeyagattala ali awo feri aluwate waliwo baferi igono gwe badipolinga ne bajjako n'akaaso omanyi bubula ebyokola engeri gye bidibye ennyo kati birabanga buli muntu ali famous oba buli muntu alina favor bimulabanga like ali mu biroto byabwe buli muntu alina dream ye ng'etuukiridde oli abalabanga dream ye kuba ye yali mu feria abalabanga gwe dream obyolimu biina kubeera bibye yavudde n'agamba mbu Shiba abantu abadde bazze kulaba oto tebazze Shiba n'otunuulya idiot like ngeeyo naye Shiba bw'aba yakuba Serena Hotel ennaku 2 mpaayo omuyimbi omulala yali akuba Serena Hotel 2 days bamenze sikirabangako tekibanga wakola byalema Shiba azukusa n'emirambo wano yati omulambo gwammwe n'aguwa bato ani yandigulabye kati namwe mutimbe afiri gundi weeri mutimbe as simple as that yo waayo oyogedde ku ekyo abantu bagamba nti gundi yayitiddwa oyo gwe yabatolinga naye ngate yamuwa bato ajja kola eki ani badde amwetaaga abayimbi bennyini Shiba badde balina okuyimba naye by the way let me tell you something eno sio yali ya Shiba kalungi nga ne wajja yekka bwati ate nga ne wabatayimbye luyimba n'olu abantu okumulabako obulabi n'abawubira kati Shiba ne weyandizaawo n'atamba n'avaawo n'agenda ati bandikuye wadde akatebe gwe kyoba omanyi Shiba ne waatula butuuzaawo n'ayimba ng'atudde tewalasobola kumubanja Shiba ogenda mubanja ki yabazinira dde amazina gonna n'agamalayo gonna ali energetic mukimanyi bulungi kyembadde mumuvuma mbubutazaala era yabagamba nti okuzaala kirinomo kya bulijjo n'embwa zizaala n'enkoko zaala ate nga kyakituufu n'enkoko zirina obwana zizaala n'obwana 7 mwene mukifuula ekyolukale ekizibu enyo n'agamba oke n'ekino kankimale akola byalema gwe byolabanga ebizibu ku ye bya bulijjo bawa akatebe kwegamba gwe kintu olabanga ekizibu ku Shiba bintu bya bulijjo abikolanga ebyo ne biggwa n'agana kino kankimale kana ekyakimaze saba Allah amuwe abalongo saba Allah amuwe abaana 5 omulundi gumu ensonga ya Shiba okujja ku stage n'alaga ensi olubuto ojogerako ki abantu bangi bagivumiridde nalabyeko n'omusumba omu eyakoze akatambi ng'awozanga Shiba mbu yazze mu sitayiro ey'ekizikiza njagala okulabula abasumba abavudde ku nnono y'okubuulira enjiri ne mumantalira ku bantu ba bulijjo ne musalawo okwasaamirira laba nnoono naye owaayi bavudde ku nnono y'okubuulira enjiri bavudde ku kulyowa emyoyo gy'abantu ne bafuuka ba tikitoka ne bafuuka ba youtuber ozze kubuulira njiri but you are just there for nothing omantaala oyogera nabuzi jangu wano bawa wali oyogera obanku nina kinyonyo bankyogere ntya omusumba omulamba can you imagine bw'aba Yesu Kristo bw'aba Bikira Maria yafuna olubuto without no man mama Bikira Maria nafuna olubuto Doli ku kamera tekulina munna wakakaleta kugundi wakakasobula German oluzungu luyingirishinga Mama Maria yakola atya yafuna olubuto without no man lwaki munfukiranga ekizibu olw'oluzungu nze siri muzungu olwo lwemba njogedde gwe lutegeere nga wemba ndogedde lwe ninawo nabuzi afuusa senkuvuga nsaka ya lwa luzungu nabuzi otala otakula onomalako nalwo nze amunonte quite ziriwa nawe amunonte omuzungu kati wemba ngugambye nti mama Bikira Maria aba yasobola okufuna olubuto without no man dala ate n'azaala Yesu Kristo owulira kati ojjote ocomplaininge ku lubuto lwa Shiba ng'ate olina mulokole can you imagine ayo mulokole oba you are just there for nothing oli mukubuzaabuza bannawe kenyini weerimba weetaga kusabira genda okole sabo neyanza okumbuzaako guneri lwaki onkyaye nnyo amina mwana wange oli otya webalekola oluyimba olulungi luzaamu amaanyi
Amina. Nze ndi yaddeko nange ndi yadde okola di concert awo nogula table Nataddeyo nga 15 February. Tokyusa 15 February Reconfirm the cricket over. Tokyusa music omwina table tujja zigula onoonya kutwala embagagga bagule table Kale mami wange. Tutandike tetulowa. Kiwa mami. Noonya tutandikirewo. Kale mkwano. Kale babale kumuza ko basina namba yo kanjitekemu. Kale mami. Kale grenade. Kakuyo limbo lungi bambi. Nibalero abadde lulungi. Akakana. Kati nzamanyi story ya grenade kati wojogera ko nga bagaki kasi kyeteekawo. Kyeyogeza. Abaana. Olaba afaayo nakubira ne Kasimu. Bamanyi struggle je bamanyi kati grenade yajjanga kana kato. Nga tekana kyakulya tekana mwakusula. Bakaba na MC Kisati. Kati nga nina okulwa n'okulanga mbawo omulimu asobola ofuna ekyokulya. Neewe okusula. Nga nina okulwa nakulaba nga kafuna bambiro. Kajja kaana kato nnyo. Namba kaana kano mukama kaweeki. Tumusabire ekivulu kino era kijja kukola. Ajja kugenda ina music. Ana music omulungi. Ate aruddewo ng'akola. Era akoze concert. Bali takolangako. Kimugwanidde nga mmeka? 15. 15. January. Angambe 15 January. Mungi. Tugende maaso? My boy bana. Kama kateke kisabambi kafuna. Saba allowe kisa. Kateke kisa kafuna aba. Ani asimbula tasimbula. Mayinja. Kale tubadde tukyali kwabo abavumirira Shiba. Kama gasikira makateba akemotoka zikaiseko nnyo. Thank you. Ene nuweraga wabuli musajja gyabagula. Kakati omuntu ayogera ku Shiba. Nze nina obusungu ku musajja ku muntu eyayita omusumba. Nga ne byabulya tabimanyi. Enjiri bagivaako bali bafuka ba TikToker. Bava ku njira eyo emyoyo ya Yesu Kristo. Bafuuka Bakaliyo Kids Boy. Kiringa abasajja abamu abasiraamu. Si bonna. Soko kwa baza abasiraamu bamufuti abalungi. Aba Sheikh Boss ababulira enjiri ennungi bakasimu. Naye omuntu n'averi kuba weefudde musiraamu olw'okuba oyagala okwonoona obusiraamu oba olina entalo zo nga gwe omuntu n'onubasa abasajja kabaka. Takulumbangako, takuvumangako, takunyegangako, omuvuma waaki. Akoze ki? Tagenda kwesimbawo mu kifo kyo, tabulira njiri gy'obuulira, kabaka akoze ki? Okujjako okwagala okunoonya entondo ku bantu. Buganda Lwazi alwekoonako yakola ki? Yagwa. Buganda Lwazi kabaka mwenyango muvume naye one time. Mwe mwatedde abantu okunyiiga n'okubatamya amadiini. Ffe tukuza abasajja abasiraamu basajja balungi. Abasajja abasiraamu baga abasendeza bwe zirina omukisa. Amaka g'abasiraamu baamaana baabwe bayambalanga bulungi nga bakula balina ebitiibwa. Nga n'oba owasa mwana wa nnyumba ya busiraamu owasa mukyalo otwala omukyala awedde emirimu. Nga totwala bano bamaswabba. Naye kati bino ebisajja ebyefudde nti bijja kubuulira irimu byasiramuka mawuledi pirawo yawunya ku mizikiti ne bisiramuka kulya mmere bwe bubba n'engatto ku mizikiti ebyo byawulira pirawo byagenda kumaanya nkoko byalemerayo kawowo ka pirawo byawumpuguma biwulidde kawowo ka pirawo teri musiramu mutuufu asobola kuvaayo okuvuma bwakabaka bwa Buganda kubanga si tebulina bwe bikwataganira tebulina bukontanira na busiraamu webalenyo wadde n'abaani nokyo tubasa muve kabaka waffe ekirala gwe yayita pasita kasajja gwe nakobe ng'oyambadde obupale waawa simanyi oba bimenukawa bino ebimererezi bino ebikonwa simanyi biva bw'oba olimu amagezi weetondere mangu Shiba kalungi mulina omuntu gwe ate nno kambabuulire ekigambo ekirala omuntu gwe mwogerako temumanyi Shiba ajja kusiba omuntu Shiba oyo omulaba bike yafulunga mwogera ku Shiba Shiba ye muntu kusiba. She doesn't give a damn. Taina nonsense, taina ko kamanyiro, taina kabampane, taina budde bwa nonsense. Shiba jamo ogerako ekigamba agambe baloya bakuteke mu kkoto oyogera olubuto gwa andi wagambe mbu simanyi yalujja mu luminati. Simanyi luddawa. Oyogera kutolwa omuntu. Oyina abantu mu chacha batafunanga mbuto nga banaku basiba bazze lwa kubeera mbuto nga ngumba. Takulanga yadde kyamagero. Toyina kyamagero kye wali okoze oli kusiba ongangala. Okutta akazindalo na sawa na yanukula wali.
Bane mumanyidde ensi yaffe ne mukunakuna. Bebana abasumba bawulira balepinga abantu be babakwata abaana baabwe be babakola kibeita basumba. Obulokole baabutadda baabwonoona. Buli afunamu emizindalo ng'asobola okulekana nga naye akola kyaki. Asobola okuwa ebivuga mbu nno bazine naye ng'akola kyaki. Asobola okufuna ekifo ebifo byonna byatwafadde mu akedi zaatulema lw'abasajja kuleekaana. Bizindalo buli wamu. Ebizindalo buli wamu abakongo bazze muno bakoze kyaki zinga kyaki bakyebuza kyaki buli wamu tokyasobola kubeera wantu n'obeera na mirembe. Tokyasobola kutunda n'abayita ebintu mbewunya bayina emba. Kyokkola abasajja baffe bawogosa amatama emba zaabawogoka. Tokyasobola okuyitira mbuno abatembeeyi bya 3 akanananananana akasatu buli wamu waliwo ekizindalo. Ye kasita amanya n'afuna ssente n'amanya ngenda bba kasi afunamu ez'emizindalo nga gikuba. Nina gwe nayisekawo nga akoowola abantu kumusondera muzindalo. Beera mugezi wetondere Shiba nga bukyali. Kyananyamiza nnyo gwe omusumba omulamba nga maama Biikira Maria yafuna olubuto olw'Amwoyo Omutukuvu. Owulira bulungi? Mpulira. Without no man nga tewali musajja amukozeseza tewali ki naffe olubuto azaala. Katolo walutuyite lwani? N'olwa Shiba lwabadde lutyo. Nedda. Bw'oba ekyo ekyamagero okimanyi nga Bayibuli esobola okukikola. Lwaki bukyamagero mukiwa Sitaani? Ate okitegeddeko nti ekyamagero kyakolebwa nga bazaala Yesu Kristo. Mu mukazi atamanyi musajja n'afuna ki? Olubuto. Bw'oba omanyi nti ekyo ekyamagero kyakolebwa ojjawa obwongo bwo psychological okugamba nti nno luno lwa Sitaani. Bumwamu ne bwe yayambadde engeri gye yazze emizimu gy'omunyanja yazze nga Mameidi omuzimu gw'omunyanja. Natunuulidde ejjini ly'akasajja nga lyogera. Obusajja buno bwewadde eddembe. Nze nalina mukwano gwange nga Pastor Siraaje oyo gwe baasiba yaliwo eyo bombo yampita nze nagaana okugenda mu kyaki nga mulaba nagaana nampita nga agaba ssente empitirivu nga bw'ogendayo abo abayimbi babawanga ssente. Kati omusumba ogaba otya ssente empitirivu okyo ng'oyisa omusumba ojjawo amaanyi agagamba nti oyo alina olubuto lwa Sitaani. ninga ebyo bikyali awo. Shiba abantu badde basuubira okulaga taata w'omwana we ku stage. Taata omwana wa taata wa Shiba mwagaza ki? Era mu mubanja ki? Ne bw'ayimba nga alina mwana wa president, ne waba alina president, ne waba alina prime minister, ne waba alina minister. I don't care because ngenda mulabira ku Shiba. Era Shiba gwe mmanyi. Nze ndi musa I'm very happy lwa Shiba. Si lwa bbaawe. Era sisagala kumanya bba wa Shiba. Shiba ne wana bane bbaawe. Ono alaga wana agenda kubisa emmotoka. Omwana naye ayonoona. Tedda maaso terere. Otyo? Nze kati kankubuulire. Olaba Kenzo yawasa minister. N'amuzaalamu. Tumuyita Nnyamu Kenzo lwaki? Because of Kenzo. Tumulabiddeko Kenzo. Exactly. Sebunya twamulabira kulema. Dr. Mulamba. Twandigambe netu boyogera lema oyogera Sebunya boyogera Sebunya obanga ayogera lema. Obanga oyogera lema. Ngamba combination. Akati nze bawa Shiba mwagazaki. Oba jali oba afaanana atya oba yani amo apetu Shiba. Ne waba azadde mwani. Oba abantu kunonooza bitabakwatako. Busiru batawaanya. Obusiru butawaanya abantu ababi. Abusiru babufudde content, obusiru babufudde ekyokulwanyisa. Ti omusirusiru asobola okuvaayo n'ayogera abantu ne bamuwa credit. Omunaawaana omusirusiru nga yakoze bya kisirusiru. Ne bamuwa credit ne bagamba yes oyo era gwe tuwagira yoyo yavume family yonna agipamire agirinyemu. Beba yensi mwe tuli buli muleka abasirusiru ne beoga ne beewa eddembe osusu afudde content nga namwe mugwenyuka mufuuka ebiwerenga. Nze Shiba bawe mwagazaki manyi Shiba saagala kumanya muntu n'omulala yenna ne bwana abazadde mu prime minister oba mwana wa president oba musajja nga mulungi ate oba nga mubi ate oba mwana muto oba musajja mukulu saagala kumanya Shiba. Manyi Shiba manyi omwana wa Shiba era tujja muyita omwana wa Shiba bawe ne walaba nga prime minister tujja muyita omwana wa Shiba. Walabye omwana Rita Dansolo we yeekunkumudde? Naye Rita namwogeddeko dambale saagala kudda mumwogerako naye njaga mwogereko era nkimale kuba mwagala. Okusooka nebaza Rita okwagala Shiba okumwagala ennyo okumubeererawo okumufaako alina tululavu bambi ddala naye Rita musaba mu mutima mulungi si mu bubi musaba ng'omuzadde mwe mother
musaba abatali kubangu costume ezimu azireke sometime costume eziraga amabina ago amangi nga mulimu oluwuzi. Oh my god ng'oluwuzi luyitawa it's a pity nga luyita mu mpatanya wano mu kapa maweruti amabina n'oganyenya ate nga tegenyenya gakaluba Lita nkusaba si mu bubi ekisooka oli muwala mulungi olina figa onyumira engoye byozi no bimanyi Lita n'obeera mu gomesi osobola okuzina omuntu yazinako mu gomesi n'ennyumirwa gwali mukolo amanyi okugenda ku street n'azina eyambalako okugomesa oyo n'azina ebintu binanyuma okamala Lita amanyi okuzina amanyi okuzina niwayambala gomesi niwayambala costume faanita naye nga tayambadde Lita omuyimbi gwalina amanye professional y'omuyimbi we tishiba wayi takyetaaga n'amazina nebwegaba galigata nebwegaba galigata shiba music gwalina waddembe okuyimba nga tayiko mazina wadde tekikwetagisa kumala kweyambula oba kulaga mabina mangi agagalinga kasaso w'ekiteezi oluntu luno bwe lusalira omuntu bwe ruti ensi neerulaba n'okunkumuka n'onyeenya amabina nga gakaluba mangi nnyo bannange waliyo another life after dance waliyo another life after ngwa okuze owulira okuze n'ogamba kati amwe woman njagala kukakana kusetolinga ojja kuzaala omwana batuuka okumwanjula ng'oli mu kidala nga muntu wamuweza amabina ago nga gabaga yenna zaala tuddemu ak'obuntu katusigalengamu sigaana kuzina sikugaana kwambala costume naye ak'obuntu tukerekereze katusigalemu mu byonna olina famire maama wo wadde gw'omusasula ennyumba wadde gw'omuwa ekyokulya tajja kugamba kyawulira olw'amabina ago amangi agali ku social media naye kimulume no Uganda si eri eri Beyonce sibayi bali Rihanna baani singayo gye babadde ensi zaabwe zo zagwenyuka dda babikola ogamba nti kale newoneyamba nobizina bajja gamba it's okay naye eno Uganda obaga amazina gadde gateekeddwa kuzinibwa mu costume waliwo n'omuyimbi yagitungisaako byemu ebyanjawula naye muyimbi kyo waali era yasooka n'ojjambala amabina ne gakunkumuka gati nga mayitirivu nnyo neŋŋamba omuwala ono obulungi bwonna n'obeera mulungi buba bufudde n'obeera kiki n'ekirungi oba okisserwa ekyo nti wadde ozinye bulungi nnyo naye amatako gakunkumuse mangi tosobola kulega mantu nga mangi nnyo n'ogafunula ono ate amanyi okukunaamiriza ati olunyuma si mu bubi si mulumba kuba nze ntera okugamba nti leave people be but she's a woman mukyala muwala ajja okutuuka ekiseera agambe yekakkanye nga ye agambe kubanga emmese neweegejja etya ebeera ya kapa omuntu yenna human beings alina feelings newoba tokola sex otuuka ekiseera nogamba kanzaleyo kaana ogenda muzaala mwana nono muzaala mu mugwisiri gujja kuba gulina famire bujja kutuuka bagugambe wono guwazaalamu yali akoze eki nga balaga amatako ebintu ebigenda ku social media tebivaayo bigenda kusigalayo forever so mu byonna mwebaza okozesa energy gyakozesa emumala amazina agazinye atendesa abaana kitale kyamu entagisa nagenda ku stage kuba atendesa eki alina academy enamba nze nina ekyokulabirako kyenjagala muwe twalina wano omulenzi yali azina nnyo siebangako muzinyi mu ggwanga lya Uganda yali afunye awaadi oba n'agamba nti kati asukulumye ali contented mu kuzina kwe mbuuza lwaki walabako omulenzi gwayita Ediwizi mumujjukira akaviri wano ngaliwo akapate nalinayo akaviri yazinanga neyegotagota neyefuula wate neyefunya neyekola nti Katonda afe n'ebyenda ndowooza yawunzika aliruda ayinaki oba akyalimu ne mu ggwanga mwali namulakawo ku kisaawe kya Ajamisugo kitegeeza nti amazina newonoozina noyeweyambula otya era osigala bakulaba nga dansa toli muyimbi toli kiki ekirala nti kati Shiba gwozinira right now agenda fuuka maama Shiba wadde akunama tayambala bwatyo Shiba ayambala obuntu wewe buti naye takatangako mataka ago gabeere bweru nga mangi ebitundu ebyekyama tabissako ku bitundu byakyama omunooza nabwe bamba bwoti naye nga wano waliwo oluwuzi no way
buli lwokola ekintu wesigala mwaka obuntu ogambe kano kakansigalemu kubanga nja kera meeting gundi nja kwetaaga Mr. gundi nja kwetaaga madamu gundi nja kugendako mu office ya gundi wano sijja kuyitawo manyi bwe batuuka ekiseera ne balabanga mbu enduulu nnyingi enduulu n'okuba samooti n'awagana akola ebitakoleka ne bidde eno wakati byebiddugavu ne bidde eno bisize butto mungi akulukuta simuvumirira nti muvumirira saagala kumuyingira kuba mwagala nnyo kye kisooka ekyo njagala akimanyi ensolo ekwagala yekugwa kubbwa simugambako lwa bubi mwagala kuba ayagala Shiba ate abeerawo mu budde bwamwetaagira ate alina true love but nsaba busabi akakakyuseemu wano n'omuwala gwenda bayagala okuva ku mulamwa omuwala oyo recent ye akalonkinga era azina naye nabale mu town nga bambadde muno pale bw'omunda bwokka bubayika sina bubayika string abuli buno busalya muno mabina mwe muti nga bagenda bekanda gaba kale bakola binyuma ebintu bye bakola naye nyambala ate sinawambala kanu kani muno n'oyambala akaneti ne katuukako wano naye nga tekakuusaze nnyo muno kugamba nga tekajja eyo ngeri yonna gye wakula we woman omukyala asigala mukyala ekitiibwa ky'obukyala kyonna bannanga excuse me sound olira nga tojja eyo nnyo ki ne botebalina babeerako boogera nga bayomba ne baba banyumya tuyajjirwa ebisodooki okay Washiba nga tuvuddeyo Rita Dansolo twalabye omukulu Frank Gashumba tubadde tukyamaliriza nanyambala abazinyi gye bateekeddwa okuba nga bambala enyambala eri too much bagikyuseemu basobole okusigala nga balina bafune abantu bebaswalira gambe kino naalabika ntya nakola ntya ekirala mulekeraawo okwogera ku buto lwa Shiba kyembadde njagala okwogerako wano omuyimbi webweru yakikola ensi yonna nekiprayizinga yali muyimbi ki yavaayo ku olunaku lw'olubuto n'alaga olubuto lwe oba Beyonce oba Rihanna n'alaga olubuto olwo ne bakiprayizinga ng'ekyakabi ennyera nekigenda mu kimu whatever and what why Shiba why not Shiba ebintu webibeera ebweru mubikopa ne mulaga nti bali bakabi nnyo bannange yakikoze yakikubye ne mukyogerako why not a Ugandan oba yasoose why not a Ugandan because bali bakikola mutijja nnyo ne mukyogerako nnyo ne era why not a Ugandan why not Shiba abayimbi ba creators bawagenayo those are creators baba creatinzeyo costume empya like ngeyo ne bayakabi why are you shouting Nebeyo no musamize yale mo yafumbira ofumbo bukulemi oli ku Shiba omwogerako naye ayogera ku Shiba comparing omwana wa munna mu mandwa za mwezala ezagongobala mutereze mandwa muve ku Shiba mumuleke amanyo mwana gwagendo zalo batya bwato mutereze mandwa za mweze ekifere mwasamira lubale weggulu wejjuba abalinye ku mitwe muli ku bantu leave people be Shiba mumuleke n'olubuto lwe Mungu ow'ekisa agenda kumusaasira Katonda w'obuyinza gwe tusinza agenda musaasira kuba yamusaasire dda first of all Shiba yabawangudde dda olunaku lwe yafuna olubuto yawininga bonna bali boogera yabakuba ennyanda okitegedde olunaku lwe yafuna olubuto bwe paba yawininga you get kubanga mwali mwogera bingi byali bisusse ebigambo era takola bwati era talina musajja talina muyini Shiba n'afuna omuto baba eyo yali wini mukyayogera ki singa mwasirika nadda muli baswavu mulina kubanga musirise kubanga abawininze n'abawininga n'abawininga kati alubakubye abalambadde mugamba talwina ze manekana ne Kenya Media nga talwina era kyagenda okulaga ku show kimanya abasinga babadde bagamba musima yalwambadde Shiba yaba kujjayo mwana nga tabalaze lubuto olwo tolabanga boogerera olubuto Shiba singa yavuddeyo nayo alaga omwana nga talina lubuto bandigambye siwe yamubba mu ddwaliro oba yamugula bandigambye lubuto yalulabadde teyalina lubuto bandigambye talina lubuto abadde asiba mu bigoye ate kimanyi Shiba adde asobola okwekweka abantu butalaba lubuto yes Shiba buli kintu akirina ogenda kumukonkona lenti Shiba ne bagamba kati alinya agende mu America oba Canada asobola okubeera paka lwazaala nadda
oba obusobozi abulina Shiba. Shiba ye mukozi ye muntu gwe tulina wano income y'eggwanga Uganda. Kati kankubulire Shiba income ya Uganda etya. Shiba mu mwaka bane so 15 ne 2. Shiba waliwo omwezi nga bane so 5 oba 4 mu mwezi gumu. Nenya nti ni omwezi. Wanigament nimba. Shiba bane so za masomero, abaneza ki, abaneza shozawa, awana bamasomero bagala, abalonchinga bichigo bagala. Shiba abana batoba muyimba. Kakati Shiba abana embaga which is nti Shiba omwaka akola sente zimumala. Shiba agenda ofuna olubuto nga ava kukola sente. Eyo bato mwandi badde mwabazanyo Shiba mwabasaidi erimu abamuvuma. Era muli baswavu nalabako n'ekiswala bigera bimantala mbantala byonna biswavu kati byeyogeza amajemulukufu byessa amajemulukufu. Shiba singa yagana okukola eyo bato yali ayamba mu mufune ku sente mu abanako. Singa Shiba yaba wininga mwene mwagala kumuvuma ffe twali naffe tuwagira Shiba ne muffe twavuma bayimbi bamwe naffe twali n'emimwe egivuma mwana wako nga tuvuma ffe twayogeranga ku waffe era nga tusupportinga waffe. Ekyokubiri Shiba ye yali nannyini concert eyo kubanga Shiba ye brand ambassador weyo company yamutegeka Victoria University. Exactly, ye brand ambassador. Shiba endorsement zokaza aina mu ambassadors whatever zimumala okumulisa paka mwana we nagamba ati ku myaka ejiro ajja okuddamu okulabika asobola. Twogere ku kyokuwummula kino. Shiba agenda wummulira ddala music oba agenda kumala kuzaala? Agenda kuwummula mu Shiba aludde ng'akola nga tawummulamu. Buli muntu yeetaaga liberty mu bulamu. Liberty kyeki? Ye ddembe. Buli muntu yeetaagamu liberty, kalibate. Ddembe liberty. Obulamu waffe tukakaalukana nnyo. Shiba akwidde mu kakaalukana. Akolera mu kakaalukana mu kulwanagana okubeezaawo obulamu. Alina abaana bawerera, alabirira famire ye, alabirira maama we. Naye n'omusajja yavuddemu buli azaala Shiba. Tetwagala kukumanya tozunga. Oba ye gwe gweereeyo sirika nga wasirika. Oleka mama Shiba amutulugunyana nnyo. Abasajja bwe batyo mbakolimira. Mufe nga muwonyera. Ne mumala okulaba abaana bamaze okukwatayo. Okulwanagana ne batuuse ebyoto byabwe ne muva nti nze amuzaala. Onoonya ki nga tebasobola munoonya luli. Oba gwamuza tetwagala nakutega tujja kuvumira bwere musajja wummula. Tujja kukuyisaamu eggaali. Bayita taata wa mazaali. Yamanyi. Oba gwamuza kibadde kimutakisa kujja mawulire. Asirikira ddala. Bwe yalagenda okulaba kakuma Shiba yamala kujja mawulire. Sirika ddala nga wasirika nga wale mu balabira oba sirikira ddala. Kitegeeza gubanyiza n'omukazi n'abaana n'obanyiza n'obatamya n'obufumbo. Gubanyiza ne Shiba okufumbirwa. Bewayisa maama wa Shiba. Tuyambe musajja osirike weewummuzeeko. Tewali ali kunenya. Mumala akola abakazi ebintu. Namuyisabye abakazi ebintu. Abaana b'abakazi ne bakyayisa obufumbo. Abaana b'abakazi ne bakyayisa abasajja. Omwana Shiba agamba ne waali batya. Nakati agamba ye agenda zaala mwana we si mufumbo. Lwa abasajja abato kyalinga abakazi. Ayagala eddembe lye ly'obukyala. Oyogera ki. Oba gwamuzaala gwamanyi tetwagana kumanya. Olabye kati oyagala muzzukulu. Kawumpu ku mabuzunga. Luli waliwa. Musajja kamene yabaga nti mwali wange etubidde mwaliwa. Muno omuntu akweta obusungu nno. So mu byonna mbadde nakyenjogera nti Shiba kati Christmas abategese b'ivulu bali mulosi. Tagenda kubaawo. Shiba y'omu ku bayimbi abatasala ne David Utalo. David Utalo alina show nga mnaku za mwezi 15 November. Oyo ye muyimbi akuba nga 8 oba November. Nga 15 David Utalo alina concert. Kyenjagala ensemanyi. Tolubuzabuza. No matter what, naye nga 15 gwe myusi. So kenkeberewa. David Utalo alina concert. Kati Shiba yasaza abategesi b'ivulu. Bagenda kaba. Shiba akola show emu. N'erisa abantu 100. Mbuza lwaki? Bw'owa kamera okola olanga, owa ebipande akola, owa empapula akola, owa posta akola engoye zikola, kati ne tutatuka ku shoko nnyini, owa ebidongo akola, owa mataala akola, owa sound, ababisitula bakola, owulya bulungi, abazimba stage, abatu kati abo tubamale, tugende ku bananyini kifo. Tugenze ku nanyini kifo. Shiba weka wagenda okola tugambe nti ali ku Serena kati nga bwe yabaddaawo. Milioni 10 kiba kyagudde. Ekifo kyokka. Kitegeeza nti abaana babesingidde kuki Shiba lwabakoze. Kati tugende ku bantu abatundamu ebyokulya namungo disimanyi bunyama sumbusa nze ntunda ngo fimbi nkoko nayo keza kina owesigiri mbizi kali amazi bulira nga mbizi ali nabo babaamu bamanyi wala yeke mbizi nawe kusho bayo bajoche mbizi bagiri eri munsi kubafuje bagirira munsi abasajja bana batunula nga ebigodo bayambala amakanzu bantamya amakanzu kyokanga bali nabwe musiramu sibakomole balina obusolo obulebeeta bonna batambula bajagira batinga embaata
bonna bali bembize mwajazimba gatala ebigodo batandika nozifaanana batuna be bayambala amakanzu mbu bagenze mu dduwa simanyi sali ya kunna kyava esala n'okusala osobola okwota abantu mu ngoye z'abawalabu mu ngoye z'abasajja abasiraamu abali bembizi nobambaza nogamba nti those are your friends abo ku ndya gye baliyamu enjala nyuma gye baluma olusajja olwo olumu olulina gakoma aganji lwajja nentutumiza akantu lwanfuuyira omukka oguwunya ogwo gw'enjala omukka gw'enjala guwunya omuntu enjala gwerwa wafuuwa akakka kaba akazinga kawunya kava ku ggumba eri ku njala ku kyenda yanfuuya nemutumiza ebyokulya nakuwonya omukka baali tebannabituusa neŋŋamba wajuyisi leeta nayayaana ng'emimwa gyonna gikunjibuse giti naye ngeri bamuleka jatugende ate nno nga talina za booda jatugende bapakinga eri kusala gulo nga bazze okusabiriza wano suga manyi basaba nalaye batandise nezirabiivu basabirako basoma enamba zesimu otaddeko 10 otaddeko 2 kire kyakitunda ddagala gganda lyamaanyi ga kisajja kiri awo kitunulanga ekiwuka manyi bino binnamukanga kyonna kiri disorganized kiringa ekibomboola kyamagye kiringa amaziga barakisi manyi toyiza barakisi nze manyi kiri disorganized bwokyaba amaviiri oyinza ogaba monster bwolaba agamu oyinza ogaba naye kino kirina oluganda ku mbizi bayenda kyende oba bakigaba mu famire tali yakyo oba bakironda mu ddwaliro manyi bamuntu bazaala ebyana ebibi ne babiddukako mu ddwaliro ne bibeereyo ne bibanga ebisodookiyo ozaala ogwana ogutunanga oyo n'otadduka gwegwebimu tegulina kalungi ku mubiri newe gwogera obwogezi owulira nga gujoboja gubolooga alina ogamba bannange kino oba bakyenda ku mubbi bali musibe mukubera nyina wakyo bakwata mukwate aba bamusobyako waliwo ebyana nga otanobbiwa erinnya bakiyita sikimanyi kiina erinnya omanyi gano agawuka gannamatimbo gannamatimbo gaba gafaanana kiwunya kiringa kamwaka yo mumanyi nkamanyi kanene akalina obugulu bulinga kati kiwunya binywa eddagala eryo egganda ne biwunya birina mbu byezi bikula emisiwa mbu biwunya kabootongo birina bulindwa dda nti bawasabiwase manyi ogenda mu ddomu ne byerya amatako ne byerya amabina ne bibeera omwo ne byerya amabina ne bitandika okwewunyirira kati ne bijja byakola bed dome simanyi bed space simanyi bed rooms nga waliyo biki anti bawasa babula babawasanga beri amanyuma kati nga bano batandika okweduwaminga yeno gye nalabye ne mwabavubuka abayitire simanyi nze bonna nga bobalaba muggola bamwani ategeera bonna bali awo biwemmeneko yekanaawo abasajja abali omu bonna nga baliawo era batawasizza nga alya munne ekkugunyu yekanaawe kugamba nze munna bwenyini yaŋŋamba mbu atunda ddagala gganda mbu musonyiwe munaku yakajja atunda ddagala gganda lyamaanyi ga kisajja omunna bwenyini oyo omukulu abalagira okunvuma okakasa nze nja kuvuma oyo omukulu nange sirivo zabiri ebiwuka nja kuvuma oyo abalagira oyo yeginisa nga ate yaba abalagidde gwe nja okuvuma nfiireko nja kuvuma negwabakakako enyinyale si gwe yavunda akamwa nalaba oli edubayi oginika ebinyo byonna byavunda birimu agawuka wovundidde emimwa nja kuvuma nakuwa akasolo akubule nze nja kumuvuma kubanga naye alagira bali banvuma abeeraawo nga yaseesaamu yabateeka ku pano ne bavuma buli muntu nja kukuvuma nakuwako akubule buzadde obwana bwamwe bulimu olumakinde bonna mmanyi obwana bwamwe webuli mulina obwana bulinga enfaana bonna bwagongoba temubuduwaminga na buduwaminga mulina obukazi obuyo bajjula embala emubukwekanga RVs nja kuvuma tovuma abantu nejajawa akukyusa erinnya tovuma abantu anti naye nabo bandeke nze mbaleka be bannoonya tovuma abantu jakuma jajawa akukyusa erinnya gwe agamende erinnya bakuwabbi eryekika mutegeeragane butegeeragana nga nategeeragana bye biwuka naye nga temwanyisiganyizza bigambo banvumiranga ki notuuza bano ne banvuma newuunya bavuma omusumbalozi asubujingo bujingo omuvuma gwaki newuunya abantu ababuyabuya abatasobola nakutegeera kati kagamba bujingo ne balifuna bataata bagagga oba bakyabaki ewa muwasigala wammwe ekyokubiri bujingo mukkiriza mu katonda yasaba okuweeza katonda oba Abulahamu oluvannyuma lwa Saala okubula omwana ku myaka 68 baafuna omwana ate Yesu Kristo n'amugamba nti mutwale omusaddaaka yamutwala ku lusozi amubaage kati bujingo abaana ekyokuba nti abaana akyogerako just because kiri nomo
human being nitugamba mutajja kulya tajja kwebaka mbajana kulwa amuwaako ayina amuwomera era wala bujingo abayagala okuzaala kimwetagisaki okujjako bana banako abasiruso batategeera kati bino byakyukamu genda wali olaba obugolobi diagnostic manyiwo ne bwoba oyagala mwana n'ogamba nze nali ngenda kuzaala omwana nakuba nayoga ne bba wange n'agaana nali njagala nnyo okuzaala mu Bayisirayiri nga bw'oyagalamu abalwanyi abalwana abo batazikiza beebo abo mbagala nga bw'okiwulira naye njagala kuzaala oyo omwana kati wali ogenda kukola oti ogenda ne bbaawo ne mutuula ne bakuwa famire eyo n'oyogera nayo n'oginoonyezako background omusaayi gwabwe famire eri etya temuliimu abalwalako we bati abakolako we bati n'obawa ssente ne bakuteekamu omwana zino ze bayita eki enkwanso era bba wange singa yakkiriza nze njagala kuzaala oyo omwana omulwanyi nze nina ntalo nze nwana okufa nze sizikiza nze newunya n'abantu akula mulina obudde nze kenyini ndiwo kyalo ate nze siti ya lutalo ate sina lutalo lwesitambaala nemuberakana nanja kubavuba mwena kila muntu kila nani kila mwe bayenda mwe mbuto za mwebazifunira mu loji banyamwe babendera mu maloji tebamalina bakitamwe gwamanyira abala mwayonka bajjajja mwe mukwidde kwa jjajja mwe namabere wayonka omuntu wayonkera jjajjawo n'okulanga oyonka jjajjawo bana magezi bwongo bwa bajjajja mumveko nze nabuze musamire leave me alone mugende musamire munasanyuwe man nze nvayo n'empendowooza yange nga sikuvumye lwaki gojja n'onvuma nze nawayo n'empendowooza yange era nembagamba I stand with family yezana because omwana takula eri bakadde be leka ensonga zino zonna zajja kuzine kumugenzi tamala emirundi byaveeyo kakati mbeera we yabeerawo nze mpagira omuntu ekyokwetonda kya buntu omuntu yenna asobola okwetonda abamu ak'obuntu atya kati olaba omusajja gwe bayita Frank Gasumba Munyarwanda yagenze emmengo okwetondera Katikkiro what about omuntu omwana omuto oba omulala ate omwana yenna bw'akola ng'ensobi abaganda bagamba mu nkyammwe muva ki tutambulira mu nsobi nnyingi tutambula mu mistakes nnyingi naye bwe tutegeera ensobi tuzewala oziddamu ozikola ensi ekyuka generation zikyuka obulamu bukyuka tulina abantu betuvumye nga tubeetaaga tulina abantu betunyiziza nga tubeetaaga mu bulamu yesaawa okuzaawo embeera oba enkolagana nogamba oba Sseruganda nze nina abaana abanvumye nga bali Dubai abali mu Oman ne bajja ne bansisinkana balanze nina abaana bawenza abaweerera naye nga banvuma ne bankuma takulabangako takumanyi tolina kye wali omukoze wabula kuvuma olwa politics nga ne gwakuvumya tamanyi ndagaano gy'olina naye fe abasajja be mutuvumira bantu bakakodda bantu baffe batulina ku mitima naffe tubalina ku mitima mwe mutuvuma temumanyi nkolagana yaffe nabo weekoma mutuvuma temumanyi busungu bwaffe bwe buva ffe tulina obusungu obwaddala ffe tulina obulumi bwaffe nga bwaddala bwalaali nze ate bwe mba njogera nze njogeza alaali nze siddangako wano tewekwekereza sekweka siputendinga sinonya likes sinonya views oli waddemba kunjagala oba okundeka sikaka mbeera sisikambulwa sisikamugwa njagala obandeka kati gwe onvuma tolina kyonvumira ensi egenda kwebulungulize kusule kufulufiga ngobadde mbalabyeko nze nva ku Sauti TV nenfuluma ebweru ku motoka nga kuliko abantu 3 nga kuliko abantu 5 ate nga nsecurity ennyambye buyambi nga banteezaawo banninze buli lunaku buli edde office yange ebeerako abantu abasukka mu 8 omanyi lwaki President Museveni asigala asasa office yange mufefena lwaki amanyi kyendi amanyi kyenzitowa kati gwe onvuma tomanyi tolina nansonga lwaki onvuma nze ndi loud and clear nkugambye mpagira Museveni as simple as that you just leave me oba okyagedde gwe mpagira oli waddemba okunjogereza okumawo oba okundeka naawe oŋŋambye gwe wagira nti owagira mawu ogutali musango it's you tekineetakisa kubeera nga nabbiifu naawe nti kuwala buli omu n'endowooza exactly lwaki gwe endowooza egamba bunoono talina kuwagira mawu nga tegwayagala kubanga nze mpagira Museveni gwe njagala naawe you have your right semateeka ekuwa right eyo naye gwe wondaba nti okwagira Museveni musango obeere ng'onvuma lunaku onsojje nze nabagamba ekigambo kimu I stand with mama wezana ne basenga why I'm a human beings ndi muntu mukulu byenda byembirabye omusobi zikola abantu ne zigonjolwa abantu omwana aba akoze ensobi mukizi nti akoze ensobi okusinga omuwaana
aleme butamanya nti nno nabadde mu nsobi mwenna bamuwagawaga nekisa kijja kutuuka one time nga temuliiwo nga famire ye eriwo famire sigala famire omwana wajja kuzaala abantu batwala mu kika kyabo batuma amanya bagano batuma amanya babereko ekikolime ekyensawo basenga bakolime era bagamba singa si senga yandibadde kitaawo baliko ebikolime abo osobola okubeera mu nsinga obundabunda nga ne ssente ozina nnyingi naye nga tolina mirembe nga zookaza zikuyita mu ngalo nobula omukazi gwe wasaabeera mu makaago ngako bagaga batalina bakazi just wa kigambo kya ssenga na busungu na bulumi owulira omwana atakula eri bakadde be golwaki okkiriza nti oba wabaddewo ensobi tugigonda tugimale owaana buwanyi nze siwanira mu nsobi nze sikolera kabampaane no we sikolera mu kyakali no fe tumanyi bingi nnyo n'ebyali mu malwale betumanyi tumanyi bingi banga tebabyogera nga tina babimanyi ekibi nyabo babimanyi boogere ku bafaza gwe baleeta bagatte nga omusajja agenda okutuka boogere ku emitwalo 7 buli wiiki zamuteekako nga kata musajja natukozewola ku bugingo natukozewola wani nazewala ewani nazewola ewani nga teeka katala nga ne zibula ona werumanga amannya ago abazimusa bangale omanyi bateeka katala newabeeredde omulwadde nga zo zivaako atabanakola bintu birala boogere ku ndagano ze bamusayiningisa omusajja ng'akankana nti ali ku mpingo ekinnuma bena bena babimanyi tebabyogera wabula bali ku mukazi wezana bamufudde ekizibu alinga yatalina baana kuba mukazi wa mirembe tayogera mukazi wattu talina nakyayogera nno omukazi oyo singa mukazi anakyayogera mwandigame naye mumufudde ekizibu omutemi wuyo naye ayina abantu alina omusayira ayina abaana owulira boogere ku ndagano ze bakozesa omusajja ng'agenda nakutuka twaga kino sayininga wano osayininga kumpakana bannange ngenda kufa kansayininge munzita nasayininga ebyo nabitwala lwaki batabyogera ebyo byonna sina bikulu muno mu nsi ebintu nothing ak'obuntu kintu kikulu ebintu bikolwa mulamu nze kanokera ku makya nongoba mu NRM nongoba ludda bwa nongoba kusula moto nongoba ewa am kasi kubanga nfumintiriza nondekera omutwe gwange n'omuntu anonsula mu Arua ntandikirawo buto because ekyokola nkimanyi esente zikolwa muntu capital asokerwako yenze kennyini ng'omuntu me am capital ekyokutegera kya buntu so nolwakyo bwe omuntu muleke amanye ensobi ye okusinga omuwaanawaana ate noli awadde endowooza ye batakuvumye muleke lwaki omuvuma aleese obukazi bonna obulina kaweke mu mutwe tebunayiga nakunaba bwadiba tebulina wadde kalosoni ku sikiini yonna nkalu yakunjubuka alinga buno bubizi bwe battira ku nnyimbe naye ali mu kuvuma senga avuma maama ayogere era nebaza nnyo sendi thank you so much sendi you a man sendi ki Uncle Eddie Sendi Edward Sendi tasobola kukiza nonsense otudde kupano nayo yasamirira oyiwendusu kubanga oyagala kabampane bakumanye who are you nga tokyusangana ku lugoye batasobola kukyusa lugoye lukuli ku ngololo empala y'omunda gy'okyusa oli munaku masikini ovuma abantu gwani avuma otandikiddewo oli waddembe okuwa ndowooza naye nga tovumye toli mu abusing abantu tovodde naye senga omuvumiddewo simanyi bantu batato bavumiddewo nti aisi simanyi bityo weeyogeza oluzungu utakugasa singa oluzungu lwakugasa singa otulawo kapano noyasamirira n'okutukatawo n'okulukuta ebibada n'olinda emmene no gye mulya kirindi abasaba baganda gye babagulira ne mubalanga n'olaba nga bawanvuya enkwawa ekifi anya ebikwawa bino ebyaguba bikayanira emmere biringa ebisokomi omanyi bino ebyana by'ebinyonyi ebirya n'ekiteeka mu kamwa kinnakyo oyo n'omwami wange wuuli baby boy how are you tolwana baby wendi wano obalabe bajjaya nti va ku buno obunaku bunaze nabyo buno bwanywanga kwete obunaku soke mara interview kale baby wange onatadde ku sente kale swera ati so mu byonna nze nawandowooza yange saavuma muntu tewaliwo nsonga yali envumi ekyokubiri bugingo yayogeddeko ng'omuntu omusumba Lozias bugingo ekyokumisinga abaana be kyabuntu ate tagambye nti kubanga tabalaba agenda kufa oba agenda kubotoka ate balina ebikolima abo abaana biri babalerako paka obulamu bwonna bwe batalimu etondera abaana b'omukyalo oli teri mwana akula eri bakadde be nkikubuulidde mwonna babawaga mukimanye teri mwana akula eri mukadde we
abantu bagenda mu kika ne babagalamiza nga myaka nkaaga gwe omusajja yakolera buli kintu akwedde akoze buli kimu mwali mwagala amale kufa mu muzike mutegere nti yabaagala nnyo nga Yesu Kristo mbadde nkugereza Yesu yagamba Abrahamu kwata omwana oyo genda omusaddaka n'amutwala okukkiriza kwa mutwala kati okukkiriza kwa bujingo kwali kwawukana n'abantu abo yes ayawukane nabo abe n'emirembe naye asigale nga mulamu aweereze Katonda hajja sigala ng'ayogera ne tekimugaana bujingo kati ne waba ayagala kuzaala asobola ozaala abaana nga temabanyi tekimudagisa bayita mu kamera musoma bujingo ne wagaa nti kanzaale wagamba tusani njagala ozaala abaana 5 mulundi gumu era asobola ne wazaala 5 mulundi kano talina kintu kimulema kubanga buli kintu kibeerako Katonda kasi omukulembeze nomugamba abaana 5 mulundi ogwo asobola Suzano Baza abaana n'obusobozi obubalabirira ne bagenda okuzanyira bwe bali but lwakuba nti akyogeza ka buntu ate Katonda agolokosezza omukono gwe era abamukinyeeko balina okusomozebwa kubayitamu mu kulaba balina ebibonobono bali ku punishment ya Katonda abantu abamu tubayambako okubajja ku bonerero naye bali ku bonerezo bya Katonda gwolaba muntu ng'ali mu kusafaringa longo ng'ali ku punishment ya Katonda Katonda abalaze mukono gwa Mukama gubazitooweredde nze nkubuulira bujingo bwayogera ku ky'abaana be mumuleke w'abaana be ne banaafe bagenda kuziikibwa wowe ne banaabe kibaana be ne bamwegaana emirundi mutwalo bagenda kukyusa musaayi ne bagaba tebamwagala batya tebulika era ku makya ne bajjamu omusaayi gw'omusimba bujingo ne bagamba nti tulina taata tumuguze taata tebamugula omuzungu taata tagulwa omuzadde tagulwa omuzungu agamba era agambye eki nti you can choose your friend but you can't choose your family. sure. You can choose your friend but you can't choose family. your family. Enteekateeka za Katonda yazikola amanyi, that's why yakulambika mu jjiri omusumbalo zisasi bujingo nojja n'olifulumiramu. Tolikyusa family, tolikyusa taata, toli mugwa tamutunda mu ddubuka singa abantu babagula. Waliwo abantu abakenga ku makya ne bagamba bannange nazaalibwa mu family eno lwaki tebanzala muyaza basebalamu. Okera kumanya ne begomba family noga singa banza nze nzira kuyaseka ya kama ayina ensonga lwaki. Katonda ayina ensonga ki era mu praising mwebaze musaye busabi abakyusize bulamu eyo gye yakuzaalamu ye family yo, it's your family, it's your dad, your mom oba wamali it will forever be yes. So waba oyogera ki oba oyogera ki, it's up to you, but you never change that blood. You never choose what and what. Ne woliba ne sente zenkana ensi toligula taata toli mugula ne woligula n'opangisa nze abaana mbalaba ku mikolo baleka bomwama bwabwe obubi ne bapangisa abakazi abanene abasagala mbu bajje ku mikolo babaweesa ebitiibwa obufumbo ne mumala ewiiki 2 n'obugenda munozaala abaana nga bafa sajja n'akupa gwe emigo n'akuzaako abakazi 8 nga ne munjula sulamu n'okwegatta onokwata mukwati wayita maama wakiwani taata ali wakiwani senga yali mugule bwolaba wangalayo byebikolimo bye babeeramu kati ne wooligula taata najja ku mukolo gwo owuwo waddala gyaliyo oyo oba mubi oba mutono oba muwanvu oba ayomba oba yoyo wuwo nze nneewunya n'okwewuunya abane batata abantu twegomba batata noba ne tata taswaza ne muddaawo obutafumintiriza ba advisor mwe be baani. Who's your friend? Magambula goita na nkuli empisa ze. Who's your friend? Who's your advisor? It's a pity. Aba advising but never advising timugule tata. Kubanga ne wali bayine zigule ziringa gulu. Ne wabo zinyanya ku muti ne zigwanga amapeera. Era wali bawe ekibulawo. Toli gula tata. Ate mujja kubona abona mu nsi muno paka lwe mulimanya ensobi yamu. Omuntu yenna buli omanya okumanya mistake tosobola kugigonjoola. Manya ekimala ekizibu ekiri waggulu w'ekizibu kwe kumanya ekizibu solution n'ogikola ne kivaawo. But buli otamanya kireta kizibu tekivaawo. Ekizibu kya waggulu w'ekizibu kyekyo obutamanya kizibu ekyo. But manya ekizibu omanya solution. That's why omusajja agamba nti reason as the world masterpiece. Kyekyo muwende ekisembayo. Reason. Kwanga bwata tusobode kumanya mistake. Era ogena jidame kose but jimanyo jijeo. Naye buli faking a life ne werimba omanya werumya. Ekyokuzala kya musumba kyangu nnyo. Tulabyeko ne bebazaalira.
tulabyeko baleza abaana ate yazaalako simugumba ntayina ayina n'omwana wa Suzan gyaleera amuyita daddi ayina ne bazadde bagula na baani bonna baana kati ate akimanyi muli bakulu yabaweera ne musoma mulya akimanyi mutambula abamu n'emirimu bagiina lwa bujingo gye baali batyo bagobera bamala mukubira simu munnaye muwala waali wanatuga it's my girl ne bamukooneramu era akuba asobola okuba singa mubi akuba esimu emu ne mutasula ku mulimu ogwo mbakimanyi ekyo naye mumudde no mukabampane wa TikTok akuyambye eki ku TikTok kuliko kabampane mungi bawagawaga abantu omuntu lwagwa mu sheet lwategera nti ali omu wano bangi ne mukama lwakusasema n'ogwa mu sheet. That's when you get to know. Exactly. Okay, nga tufundika obubaka bwo busembayo tulabike nga tuwunzika. Obubaka wange obusembayo nja kusaba na Uganda bonna mwensonyiwe Shiba yabawangula dda omuntu mwakimanya mwabasamize simanya abalokole simanya bante mutondanga ku muntu Shiba mumuveeko Katonda eyamuwa okumanya n'okutegana gamba kanfuna olubuto nzaale omwana ku nsi era Katonda alina ensonga lwaki amanya agenda delivering ati omwana oyo agenda kubeera kimuwala mulenzi oba babiri oba basatu oba banagenda zaala omu oba babiri Katonda amanyi Bible eyogera tinakumanya nga tonneemanya nenkuteekateeka mutwe mama wo Jobe nabbi wa mawanga nakumanya nga tonneemanya nenkuteekateeka mutwe wa mama wo owulira bulungi mpulira oba kiri mu Yeremiya wagatia Yeremiya nakumanya nga tonneemanya nenkuteekateeka mutwe wa mama wo je obe nabbi wa mawanga abantu Katonda batayagala bajje ku nsi n'embuto tebazifunira ddala gye bali abagumba tebazala abala batali bakujja era tebajjira ddala which is onamumanyi ali correct aliko stamp leave Shiba to be bawa Shiba temuna kimumwenonyako kubanga nemwe tunamumanyanga mugagga muvundo bamwavu bamutono bamunene ajja kuba bawa Shiba tayagala wa public oba wakutembea singa yagala wakutembea singa mutimba ebipande yani bamwatedde ku lugogo n'abamutimba naye ngeje atayagala wakutembea tannamukolera bivulu tannamukubira kade abala batandise dda nno mutimba mutimbe ojja kwekanga nga otimbe ne kitaawo ojja kutimba kitaawo sibabe mujja wa nnyoko olaba womuyita maama omujjeko akajanja mubatimbe anti muyina data ojja kwekanga nga otimbe kitaawo nti baba yenanyini buto olaba siba womuyita maama nokakanya kajanja kale sijja kubanga nsukkawo awo mbadde n'omukyala Jennifer Furufiga naluto luli munda ne mulwogerera ne mwogera utanazaalibwa muli balogo baabwa mmwe abaane mwokwerogolula mutunda byogo byammwe sijja kubanga ate nsukkawo ku nsonga eyo y'omukyala Jennifer Furufiga tubeerawo nnyo okubanga ate twanalizinga ebyo biba birabise okubanga ate bibaawo nze Jonas Ssentongo Mukutu Tindi Files mbeere bulungi mweraba